Campaign eno bwe tufuna billion 9 zijja tuyamba okutuuka buli wamu, zijja tuyamba okufuna posters ezimala, zijja tuyamba okulaba nti abantu bafa abamu abalina obusobozi obw'okukulembera naye nga tebalina ssente ngeza nominations tuba supporting. Tukimanyi nti abakenkufu abakola research aba Alliance for Financial Monitoring nga twakava mu kulonda kwa 2021 bafulumya reports eraga nti candidate Museveni mu kulonda yakozesa biliyoni 9. Kati fezino zetuli mu kusolooza twagala 1% yezo Museveni yakozesa mu 2021 kubanga faba NUP enkola yaffe ya politics ya njawulo ku ya Museveni ne NRM kubanga bo biliyoni 9 bagala za kugulira abalonzi, bagala za kufinancing obumenyi bw'amateeka, naye ffe zaffe twagala fuel, twagala posters, twagala nomination fees. So kyovoola baffe target yaffe abamu bayinza okugiraba ng'entono naye tumanyi Abannayuganda be tunoonyamu ssente kusaawa zino abangi bali mu mbeera mbi bwa bukulembeze bubi bwa gavumenti ya Museveni. Si bwe kiri? So target yaffe ebyo byonna tusoose ne tubitunulamu. So twebaza Abannayuganda abaakavaayo ne bawagira omulamwa guno, ate tubasaba bongeremu amaanyi ku luno ensonga eno tugiguse weyina okugwera. Ensonga y'okubiri, Waiswa bwabadde ampita wano yabategeezezza nti nze amyuka akulira National Consultative Forum. National Consultative Forum ye organ omukago ogw'ebibiina byonna eby'obufuzi mu Uganda. Ensonga ze bazze boogerako nti ebibiina birina okwogera, ebibiina birina okukkiriziganya ku nsonga ezimu n'ezimu, ebyo birina okukola ki? Ebyo bye tulina obyogerera. Era tuze tugamba nti bwe wabaawo ebirina okwogerwako byonna, platform entuufu ye National Consultative Forum. Kati bano abazze nga baagala Junafiya nabo batuuse ku level ne bakkiriza nti aba NUP kye babadde boogera kye kituufu, ne baleeta eyo gye bayita iPod ebadde kibiina kya bwana kyewa ne bakikola department mu National Consultative Forum. Era ne baddamu ne bakola n'ensobe endala mu process eyo nti ekibiina kyonna okufuna support okuva ku ssente z'omuyi w'omusolo kirina okusooka ne kigenda ne kituula ne Museveni. Okusupportinga political parties nga bakozesa ssente z'omuyi w'omusolo tekitandikidde mu Uganda, kiri mu nsi yonna. Wetwogerera kiri mu mawanga agasoba mu 10. Mawanga agamu nga Amerika ebyo batandika byogerako mu mwaka 1970. Naye mu mawanga ago gonna genjogeddeko 10 nga kuliko n'amangi agali mu Africa, teri awali akakwakulizo nti ekibiina okufuna support okuva mu state coffers kirina okusooka ne kigenda meeting ne kyekubya ebifaananyi n'oyo ali mu ntebe. Naye abaakuno kubanga bamanyi nabo ndowooza nti kiswaza okutuula nabo n'okwegubya nabo ebifaananyi nga kisinziira kwe neeyisa embi gye bazze beeyisaamu, balabye nti bwe batateekako obukwakulizo obwo abantu tebajja kukkiriza kutuula nabo, so ne baleeta akakwakulizaako bye tuwakanya kubanga bagezaako okunafuya idea eyandibadde ennungi, bo ne baagala kuyisaawo ebyabwe. So kansuubire nti ngezezaako okinyonyola bulungi n'omu Luganda. Mwebale nnyo, mwewalire ddala.